ne bakuŋŋaana ne batandika okwekyobadde ekitta mukyala Joyce weebale nnyo weebalire ddala okuteerako abantu akabbinkano k'olulimi Oluganda ekyabakuza n'abatudde katebe wa maama Jovan ekyabakuza ku stage mwebale nnyo mulimu Mbazuulu mujo ng'atera okubeerawo Kivumu baaba naawe akabbinkano kagoberera bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga mutugoberera kaakati ekyolunaku lwakuna tugenda kubeera ne Namanda Gravia wa St. Noah's Ark alwebitakuli Namanda babiri Zahara St. John Mary Muzeeyi Namanda ono wa siniya yakumeka wa siniya wanu kale tunamulaba wa siniya wanu ate tubeere ne Muwonge George Chotera Parents Secondary School tubeere ne Zwalosius St. Peregrine Secondary School olwo olunaku lwakuna ku lunaku olwokutaano Nabinyansi Regina St. Peregrine Secondary School Nakalanzi Sala Green Hill Secondary School yali e Bukoto ate Kadiba Nyansi yo naawe oli wa Lwakuna Kirumba Secondary School ne Natasha Olivia Grace Christian School Mbira mwe mugenda okujja ate nabagambye dda nti okutandika n'enkya abaana mwenna abayitawo muwulirize nnyo leediyo budde okutandika n'enkya olwokutaano olw'omukaaga ne Sande kuba ku Mande tugenda kumutendera ogwavaawo mpitewo kaakati nno ntandise mukulwani erinnya ezite nnyo ku kizimbe kino era olizeemu olyogedde kansooke nkutwale mu ngero zino ziri 3 ng'ate bwe twetolola bwe ebyange ebibeera bya sipiidi tugenze olugero olulo ekibuzo namba 6 obubulwajje malayo obubulwajje busembeze manda ku lubo bakuwa obubonero busatu weebale nnyo ekyomusanvu akajja obunaku keemanya ejjansi teribuuka nanzige busatu ekyomunaana amagezi gasaba oluvannyuma omala kwekonda n'obuuka enkonge omala kwekonda enkonge n'ogibuuka wakayima jangu enkonge amala kukuba n'obuuka kyekyo olugero lwonna nabagamba nakigudde bw'oba wakabonero olugero tetulufuula tetulwawulamu nnyukuta tetukola ki tugenze wamma mwana muwala ani ngero 3 za mangu nkubuuza luno olusooka olw'omukaaga abaliire ekigula enkumbi busatu babukuwe akuddira mu luyimba busatu babukuwe ataddiŋŋana ekitiko busatu babukuwadde tugenze ŋŋenze wa Nakigudde si kyekikyo Nakigudde asomera ebigala ewa mukwano gwange Nankima kale tugenze ku kibuuzo ngetumuka waliwo omwana wane yaŋŋamba nti vayibu yeebuzeemu mwoyo owulidde Nakigudde vayibu gyongeremu olugero agamyuka omutezi ekyomusanvu amaaso amati ekyomunaana akabimbi akatono ngenda tweyanzege tugenze mukulu ani Katalaga okuva ewa mukulu Makoha ku Numasa olowooza takuwulira kale olugero olw'omukaaga siyombera mikwano busatu tovumirira egwawala Wakayima oli naani Nakigudde bwegwa kumpi osakirayo Segawo bwezza emmere emitala osakayo tetugaba ate mulundi gwakubiri Wakayima oyonoonye bwezza emmere osakirayo naye emitala ate otaddeko kyaki bonna tobawa tugenze wamma mukulu Katalaga Sebusiru Bwanjoka sawa badde tennavuga mwana muwala oli Sebusiru Bwanjoka Butanyinzu weyongere mu maaso Sebusiru Bwanjoka Butanyinzu Sega Joseph Nakigudde
Sebusiru bwanjoka butanyirizo ntimwe munalamirawa. Ntimwe munalamirawa. Kibanga kibuuzo webale nnyo kiteekako ate ne bwe muba mubyanukula mu bibuuzo muwulira. Era olugero lwonna bwe lubaako akabuuza kateekeko bw'otakateekako awo nno mbasomesezza olulimi Oluganda. Tweyanze ng'omulungi awuliriza tugenda kati bino ebibuuzo ebisembayo ebibiri olubimala ng'osomerawo ne bwino ate tube nga tutambula bulungi nnyo. Bidijjida niyo ngamba ki?